olwokutaano n'olwomukaaga. Mukaaga nsoma Ddamulira mukaaga. Olwokusatu sooka osoma olwokusatu. Lubereyo mukaaga 3. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange tegunakuwalenga teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe kubanga naye gwe mubiri naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Sokolabe Katonda ne omwoyo gwange. God is saying my heart, obulamu bwange, all my life, obanze Katonda, I myself sigenda kuddamu kuwakana na muntu. I shall not argue with omanyi tekitegeeza. You know what it means? Omuntu kati akolese okukola ebibyo. Mean he has abandoned you to do what you want. Ogati ono omwana sikyaddamu kati kutawaana naye. If you say I will not bother with this child, kitegeeza kuleka. It means leaving him. Takyaddamu kugamba nti tambula bulungi. He will not tell you move well. Takyaddamu kugamba nti kaakano nkwagala. He will not tell you that I love you. Sigenda kuddamu kuwakana naawe. I shall not agree. Kubanga bw'agamba nti tambula bulungi aba awakana naawe. Because if he tells you work well, it means somo lwokutaano n'olwomukaaga tuwulire oyo muntu kati gwotegeere lwaki olimu ekyenjawulo toli muntu buntu. So you may come to understand why you have something different. You're not a mere human. Olwokutaano Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama ne yeejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Katonda agenda okutunuulira omuntu. By the time God looked at man, nga bwe yamukola si bw'ateekeddwa the okuba. way he met him is not the way he is supposed to ne be. yejjusa. So he regretted. Omuntu okwejjusa A man to regret, kitegeeza kuva ku kintu. it means to abandon. Kati kyenva nkugamba mulokole bulijjo. So I tell you every time the lekerawo okweyita omuntu. don't call yourself a man. lekerawo okweyita omwana w'omuntu. Don't call yourself a son of man. ekyaleeta Yesu. What brought Jesus? Yesu yali mwana wa Katonda. Jesus was the son of God. nga si mwana wa muntu. He was not a son of man. n'alaba omuntu ng'alemereddwa. He saw man failing. era Katonda ng'asazeewo okusangula omwana w'omuntu ku And nsi. God had decided to destruct the son of man of the world. And then Jesus said no. olw'ekisa kye n'okwagala For kw'okungi. his grace and love, n'agamba nina okulwana olutalo. he said, I have to fight that battle. omuntu As ng'alemereddwa. man has failed, ye kyava ajja now he comes, n'ayambala omubiri. put on the flesh. n'afuuka yasooka ne yeeyambala ekyokubeera omwana wa Katonda. He covered himself to be a child of God. ekyo n'akiteeka wali. He undressed and put it gamba aside. Yesu yeeyambala okubeera omwana wa Said Katonda. God undressed to be a child of ekyo God. n'akiteeka He wali. put it aside. n'ajja n'ayambala eky'omwana He w'omuntu. came and put on the son of man. ono Katonda gwe yejjusizza. The one God has ono regretted. Katonda gw'atakyayawakana naye n'omulundi The one n'ogumu. God does not argue with. atandika okulwana olutalo gwe So olwakulema. he may fight the battle that you failed. bw'ayambala okubeera omwana w'omuntu. When he puts on to be a nga child of buli God, ajja gy'ali. whoever comes to him, bayibuli egambye. the Bible says, batusomedde olunyi Yokaana 1:12. John 1:12, ti buli amukkiriza that whoever believes him, amuwa obuyinza okufuuka omwana wa he Katonda. gives him the authority to become kiri a child. ekyambalo yakirinako obuyinza. He had the authority over the other kiri kind. ekifo yakirinako He obuyinza. had the authority over the other kubanga position. yali omwana wa Katonda. Because he was the son of God. kati buli ajja So gy'ali whoever comes to him n'akkiriza ye and believes him, kiri kye yeeyambula what he put on, akimuwa n'afuuka omwana wa he gives Katonda. to that person and becomes bwe a child. mweyambula ekyo The ekyagaana unaddressed that failed. ekyo ne Katonda kye yagoba mu maaso So what ge God chased out of his n'agamba sigenda presence. kuwakana na And he muntu. said, I shall not bwe argue with bw'ojja man kyoli again. n'ogamba nange nkikooye. If he come to him and he says, olubaliro nange to nkivaamu. take I'm coming out of it. akugamba weebale He kutya. says, kati obuyinza mbukuwadde. now I give you the ekifo authority. kyange kitwale. Take my position. ekifo kyange kitwale. Take my position. njagala kutegeeza I olwaleero want to assure you waliwo today, omwoyo w'enjawulo. there's a spirit, waliwo ekyenjawulo there's something ekiri ku different bulamu bwo. that is upon your life, ekiri mu bulamu that bwo. is in your life. ekyo nga kya ggulu. It is of heaven. ensi Wow. n'okujula kwayo It's fulfillment. kankanira eddoboozi ery'eggulu. They go down before the buli voice of ng'oyambala heaven. ekifaananyi eky'eggulu. Whenever I put on the image of the heaven, the world humbles itself before you. yesu bw'ajja When Jesus comes,
yajja atukulembere. He came to lead us. Naye akulembera abo abamukkiriza. But he leads those who accepted him. Akulembera abo abamukkiriza. Those who believed him. Mwatu oli wanjawulo. You are so different. Bwe yakkiriza Katonda. You accepted God. Kyongera kikubire mu ngalo ze. Continue clapping. Mighty hand clap. Toli wabulijjo. You are not usual. Kati teweesiba. So don't bind yourself. Nagamba bwe mba ntambula n'omuntu. I said if I'm to walk with